oyina emyaka emeka? Ayayaya. Aya. Ekitangaaza, yeah. Muli bulungi kasubineti no buli kimu kitambula maridadi sana. Amanya Nalumansi Jackie programu Ekitangaaza buli lwa Saturday mbeera nyingira ne programu yaffe Ekitangaaza mugamba mutya muli bulungi kasubineti no buli kimu kirungi be bakubye embaga alhamdulillah wasiamu bwe bagamba ate wakatuli kyoba edini endalo baba balokole ne bagamba mukama yebazibwe. Jukira programu yaffe no etekebwamu ssente Sekawa Motel sangibwa ku Entebbe Road ekibuye opposite Malcolm Pharmacy. Genda ojja kubeera osobola ogiraba genda weefunireko okunywa netuteekebwamu ssente Shamia Shoe Store wabula yo eri online. Genda ku Facebook, genda ku page yayo bagita Shamia Shoe Store online ojja kusobola okubeera nga weefunira buli lugatto olulungi kakondo butsi kwegamba buli kimu ojja kubeera osobola okukifuna nga kikwatagana ku ngatto. Tukuteekebwamu ssente abalala babayita ba Hanira Fashions. Hanira Fashions ojja gisanga ku Entebbe Road awo Zana Supermarket. Ojja gisanga ku Hanora Plaza. Ojja sobola okubeera ng'ogiraba. Genda weefunira obwambalo obulungi, obwambalo obw'enjawulo, obwambalo kwegamba ennaku zino bakiyita kikumba. Lwaki gwe tokumba? Toyagala kukumba? Genda ku Hanira Fashions osobola okubeera nga weefunira obwambalo, weefunira ekikumba, ate naawe osobola okubeera ng'okumba. Kati gwatana subscribing bambi nyamba, nfukamidde mutima nyamba bambi. Dduka ku YouTube osobola okubeera ng'oteeka mu Wings Films TV ate subscribing osobola okubeera ng'oviewinga programs zaffe nnungi zinyuma. Just not tulina aba presenters abalungi bannayo wamawulire agaffe mukama wange gwasinga mu kintu ate ffe wanene ku Wings Films TV tugamba ku biwawatiro tubuuka kati ani biwawatiro byaffe mmwe biwawatiro byaffe mmwe we tulina okusinziirirako ne tubuuka paka eyo mubire waggulu mu bbanga. Let us try and share in my people, my fans, my relatives, my friends. Let us fly and share in bambi muwagire Wings Films TV. Okitegeera jukira mu programu yaffe Ekitangaaza tubeeramu n'obunyomero busatu. Trailer yaffe eya movie eri ku coming soon tubeera tugibatuusaako. Gwali eyo tujja kuba tukutegeeza ng'olunaku lw'ebefulumye ate osobola okubeera ng'odduka ku ttundiro ly'ebina Uganda osobola okubeera ng'ogyefunira. Ne tubeera n'omugenyi waffe w'olunaku ate we tumuvaamu omugenyi waffe olw'olunaku mbankuwa ebiri emabega wa kamera biki ebibaddeyo gwe gy'otabadde. Mbeera mbibatuusaako. Tovaawo kangende mu kanyomero kaffe akasooka bwe kati aka trailer yaffe eya movie eri ku coming soon. Tovaawo nkomawo n'omugenyi waffe mbagala nnyo. We want to know something between you and Professor. Do you love Professor? Everyone has their secret. You took my heart away. He has that genuine love. He'll take good care of me. The truth will be revealed. He's just using you. Is that too hard for you to comprehend? Stop questioning your friend. It's all about love that she couldn't see his eyes. Your mother isn't happy with this marriage. I know mother perfectly well. Soon she will breast this marriage. How on earth do you marry a girl your daughter's age? Brush on it again. I will hit you and you won't be recognized by your own kids. That you could see his heart. Let us talk about your wife. Critics are calling it beautiful. Never in your life talk to me like that. Never in your life. She's so close to the devil. White devil. Can't you speak? He's the devil. He's a wild Action-packed and inspirational. devil. He's no good man. He's a wild An absolutely must-see. The future is gone. Mukulike yenyo mu katrailer kaffe akalungi okuzaama mwana muwala yakola movie. Bannange Irene Selemba Nanzili, I salute. I really salute. Batrailer yaffe badde the white devil. Ate nja kubeera nkutegeeza olunaku lwe naafuluma lwono gisanga katali.
osobola okubeera nga weefunira kopi yo otule mu ddiiro lyo otule mu dduuka lyo osobola okubeera nga naawe ogiraba kuba muvi kalungi kamuvi kasufu olaba trailer ebadde bwekyo kati oloteebereza ng'oli ku screen yo olaba muvi namba kiba kyakabi nnyo ate kantambule ngende ew'omugenyi waffe olunaku olwaleero omukyalo ono bakiruddemu ekintu ngenda musimoggola ngenda mutangaaza paka mubyenda ate gwe naawe osobola okubeera ng'omumanya tovaawo tambula nange aya nabagambye tulina omugenyi waffe omulungi okuzaama nze mweyitira mami ng'omuyita otya abamu muyita senga kirungo abalala mukozesa mannya ga njawulo naye ke kaseera tumumanye mannya ki agage agamutuumibwa okuva mu buto abali mu maaso abawagizi be manyi kwe muli mumulaba era mugenda kubeera nga mumutegeera ye kikyali ye yaani mami sanyusa okukulaba nange okusinkana ogamba otya sigamba mami ogamba otya ndi bulungi banange nkuwonirira sala zamu bannange oyaka oyinza ogamba naye mami mami oyina emyaka emeka ayayaya aya ndowooza okawulikeka ayayaya neba ogiteeka ku loole giika ne gigenda nga gikulukuta bannange engeri gy'onyirira mami olowooza osuka emyaka 2 ndi awo nkulamba linda nalinda kumwa mu mami lwaki abantu abakazi teboogera myaka why kubanga ne bwe nayogera emituufu era ojja sigala ogamba alimba alina bwegiti mukulu nnyo yaliwo ku myaka gy'abaani gy'abasooka abaami owulidde kyovola teboogera mituufu lwansonga abantu muwakana nnyo temukkiriza owulidde banaye mutandika okukkiriza emyaka gyaffe lwaki mutuwakanira mu abatuzaala olinagamba oli mukulu ng'eyaliwo okugwa muteesa muteesa nga wadda mukama mami omuwagizi we yandyagadde okumanya amannya go amatuufu amanya gange amatuufu nze Christine Sendi nakibuule nerya Margaret kweriri kati nno Sendi nze mbadde manyi oli omwami omulala omuzannyi ow'olugamba oyo mubbi yabba linnya lyange kati gwe abadde ali eyo ng'obadde owa byamannya n'oliyita oli ono ye mami Christine Sendi nakibuule okumanya nti lyange lya taata wange family name gyetweyita mami Christine Sendi nakibuule ndowooza omutegedde amannya ge mami Christine movie industry ogiyingira ddi nkuze nayo natandika nayo 25 nga mwayingira dda kasangwawo kawo kadda tekavaawo era tekalivaawo kalemeddeho kali ku mugenzi naye ekintu kino eno kyeka mukifunyeemu kuva eyo daddadda nakati tuze tutoba ebintu byakutoba biri awo era bw'otateekayo nnyo mutima oyinza obutakisobola kuba ffe abatandika nakyo tulwanye nakyo tuli muli munda tulwana tetwagala kutakintunkitegeera tusuula mami kati otandikira mu kibiina ki natandika n'omwami Hussein Kagolo HK ye yatutandika ye yatuzaala ye taata ye jjajja ye byonna kwegamba yensonga lwaki muli wano yensonga lwaki tuli wano yensonga buli omu atulabye lwa HK kututandika kati essaawa zino tuli mu HK wewava mu HK wagenda mu kibiina ki bwe nava mu HK nakwatagana n'omwami bamuyita Bosa Serunkuuma naye nga mbaddeko n'abantu bangi naliko n'akamadiruwawa bangi nnyo benzannyidde kati nze ndi awo HK bwe yatuta abalala ne bakola ebibiina kati ne ŋŋamba kangende nga mbakolera kuba nze awo tusimbewo essira bwe mwava wa HK ne mukola ekibiina ekyawamuzi Bairi family omwali ne omukulu Ahmed Lubowa kati ate wenjogerera Ahmed Lubowa alina aromatic boss pictures ya mwami Bosa Serunkuuma lwaki mwayawukana mwalina abawagizi bangi ng'era essanyu ly'abawagizi liri wamu naye lwaki mwayawukana temulaba nti n'essanyu ly'abantu mwali awulamu no sikwawukana
buli omu yayagala yeetongole ng'omuntu omukulu kubanga kati tewali muntu ampita nze kuzannya ne ŋŋaana nti twayawukana omba mwayawukana kitegeeza oli bwampita sobola kuzannya naye kati nsobola ogendayo kubanga bangi bakoze ekitegeeza temwayawukana mu bubi Faluku akoze Katumba Faiza akoze Lutaaya akoze naye nga ekitugatta ku stage ebeera Zubaire family mukyazannya wamu tukyazannya wamu mbadde sikimanyi ekitegeeza tebyali byansimbi omanyi ebyansimbi byawawukanye nnyo abantu tekirimu ekyo lwakuba nti ekya stage kyajjamu nti Zubairi yasigala eno n'Aromatic nekola ki nesigalayo kanaye mu movie Aromatic tasobola kumpita nti jangu ozanye neŋŋaana nze ndi muntu w'abantu bw'ompita ng'okoze ekikyo nzija misinde kubanga nze natandika nina okusitula n'abalala balabe ku kyenkola banjigireko kuba ndi musomesa mulungi kituufu ekyo oli musomesa mulungi kuba ozanya bulungi kwegamba nga bakuwadde character okifa bakola ne ngamba njagala kubeera ng'oyo Mami Christine watandika na movie ki abakyala baagala ki natandikira mu bakyala baagala walimu gundi nkugaye engulubye ngeyo movie yatunda nnyo lwa nsonga nti twagiteekamu amaanyi mangi obwongo bungi twatendekebwa ebbanga ddene bbanga nyinza n'okugamba nga si oba mwaka na mulamba wanje tuli ku movie muli ku kintu kimu bwe kiti era ngamba bano abazze bali kaguwa kyova olaba abamu bagamba gundi azanya ebitanyuma tebeebuuza naye bayiga okwebuuza n'okutendekebwa omuntu obajja jangu tukole rehearsals abamu beekulula abamu bajja ssaawa 5 abamu 6 kwegamba buli omu akola kyayagala nga yalaba amanyi naye nga si byangu okukola ekintu omuntu bamanyi baakabi si kyangu okola ekintu omuntu nekimunyumira kituufu Mami Christine kati wetwogerera oli mu titles nga mmeka nga natudde okuzibala esaawa zino bw'ozimbuuza zisobola kulimba okujja kojja kumpita olulala abantu tujja muza olunaku olulala ate asobola okubeera nga tubulira titles zayina ate azimenye nozimenya mugende musobola okubeera nga muzinoonya Mami Christine kati firimu ki gye baali bakasitinzeemu ne bakuwa character n'ogamba wabula eno yo nkikubye omanyi firimu nyingi buli omu anjagalidde mu firimu ey'enjawulo naye omukulu Medi Lubowa namuzanyira firimu gye bayita Ekirungo ekitegeeza yasinga n'okutunda si kusinga kuntunda naye nange kennyini ku mutima nakiwuliranga nga nkikola nga mpulira omanyi kirungi nnyo okola ekintu ng'okyewulira omanya ne bwe kinaafuluma bwe kitye kijja kuba kirungi eyo yantunda lwakuba nti yali sale abantu ne bagigoberera nti bwe kavaako kano nakali kaddako kyobola nti yantunda nga naye n'endala zikoze eki zintunze naye eyo bambi sijja giwaayiriza nagizannya n'omutima gumu n'okifa bakula nyabula yo nabwe nagizannyira nakati akyagamba wabula wazannya firimu eyo nange nenkiwulira buli lwe bampanananga nange nakikola owulidde Mami Christine mu firimu zonna ze wali ozanye firimu ki eyakuteeka ku nob nekumanyisa abantu na buli omu firimu seemu si nyingi kubanga buli omu ampita erinnya lya firimu gye yali alabye oba eyasinga omunyumira naye ne firimu gye bayita Najjarambi naye yantunda nnyo naye nga zaali eri ez'emabega musooka nenjandeeta firimu bagiyita Sente Muuki Sente Muuki mwe wali weekwanira abavubuka obuto ye yampeesa n'awaadi mu Viewers Choice ye gwe wali omuzannyi omukyala ku mweyo ogundi mweyo nayo yantwala nnyo Mami Christine olinawo zawadzi meka ewaka ninayo emu lwa nsonga sitera nnyo temutera kusubmiting okay Mami Christine apart from films eza Boss Pictures films ki ze wali ozanye ebweru firimu nyingi nazanya Akamuli kaali ka Victor nenzanya My House on Fire yali ya Image
Okay. Nenzanya my own blood. Yali yakabootongo kansala. Nyingi bwe nzimenya n'endala nazeerabira. Bwe nkula njagala mbeere nga ggwe nga nange sikyazijjukira titles ze nali. Omanyi lwaki bwe kityo bwe kijja? Nze ndi muntu ayagala ennyo okuyambako. Engeri gye natandika. Kati bwompita nga jangu onkolereko wano seekuluntaza. Era nze ngamba abantu abeekuluntaza bambi. Babireke tuyambe n'abantu abakola ki? Abajja basobole okulinnya ku ki? Ku maapu. Kuba ffe tugenda kuggwako. Kituufu. Tujja tutuno otulaba? Bw'atajja kuggwako mangu kuba watandika nange. Mami naawe. Ojja kuggwako mangu. Sooka olinye ku kyawakati. Abalala basooke bano abatandika ninayo kamu. Basooke nabo basembere. Yeah. Mami Christine, tuveeko mu movie industry. Katukyameko awalala. Mami, onoonya bakunoonya oli mufumbo. Ebyo tusooka obiyingiramu sinoonya. Ndi awo oba nenda mukolo kunkuba mpaka. Wangi? Biri awo wakati. Nange mbinoonyereza. Oba tobitegeera. Mubaawo ekintu ekijja. N'olaba nga tusobola kyebalama. Eno kibeeramu. Mami, beera straight. Waliyo ebisajja eyo ebigagga ebikulaba. Ebigambo oyo omukyala nandi mwefunidde nnyabula. Sooka tugamba oli single oba oli married. Owange. Sinoonya siri single siri married ndi awo. Tebakunoonya. Oba abakunoonya bakunoonya. Abakunoonya. Owaye siri. Ebyo bireke. Ujja bibuuza ali emabega w'ekintu kino. Owulidde anti eno program tutangaaza. Tutangaaliza abalabi baffe, abawagizi baffe ne bakumanya. Okitegeera. Mami olina abaana bameka? Babiri. Manyiko Sasha? Waliyo ne Kenny Rogers. Owulidde amanya gali agalagi. Mami, bw'oba ki bwe wandiwadde oba advice ki gye wandiwadde abawala? Baneno omanyi mu movie industry muneno abasajja be basinga okubeera bannanyini bibiina batusumbuwa nnyo. Agenda n'agamba nti nno munnayo kukasitinga tusooke tukyameko waneeno nti tusooke tukole bwe tuti bambi tusaba ku advice yo. Ekintu ekyo ngenda kyogerako bwe nti kansookere ku bawala nti abawala engeri gye ndi mu industry nange nkiraba nnyo. Naye abawala ate ebiseera ebisinga bye bazibu. Mulimu ajja nga yeetazze kuzannya agiridde ono wa image oyo ne mukwatako nze mba mmaze. Eriyo omuntu nga tazze kulaga talenti ye tazze ku ssente naye ng'ayagala oli omuntu ayagale ku sereebu. N'ekyo weekiri. Kati n'ekirala ekyabalenzi nze nkyogerako bwe nti nze natandika n'ekibiina kino. Mwalimu abasajja bangi naye namanya ki ekyandeeta ensonga lwaki mpangadde nabo. Twatandika nga tuli bangi ndowooza nga tujjuze wano naye buli eyagezaako kweza embeera simanyi mwami simanyi mukyala bonna baalemererwa. Olina kumanya mulamwagwo oba kitegeera. Abo simanyi tokoze kino tojja kunkasitinga. Why? Lwaki abatakasitinga? Nze nalemerako. Omanyi kye bayita okulemerako? Nennemerako ne ŋŋamba ekyandeeta nkimanyi nga gwe ne bwongoba ne bwonnyiigira enkeera nkomawo. Okulidde. Gwe wali mumalirivu. Kye nnagirira nkimanyi. Nze kyempa abawala nti beebeereremu bafune bwe baba nga bagirira talent gye baba bagirira gye baba bakola. Buli omu akola ekyamuleeta. Kubanza abawala mbalaba bajja ne batandika okwega n'ogamba no zikulemye. Mbalaba eriso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Mba mbalaba ebiseera ebisinga bano abantu si be babatinkuula. Abasajja bawala be batinkuula. Ate oba ogenda n'olaba ng'oli ayagala gundi kati gwe lwaki naawe weeteekawo ate naawe obeera okwo oba mutandika okwekuba mutandika okukaka n'oli alemereddwa agenze n'oli agenze naye nga yali muzanyi mulungi. Ate ekikulu tebalina bugumiikiriza. Ojja mu kibiina olw'okuba baluddewo kuwa naye nga tannakuzuula ki ky'oyagala. That's why babeera nga
babaleka n'agamba agira abeeramu amanyire amanyinzanya mulimu ne bebawa nze sibisobola naye nga yajja kuzanya naga sibisobola nawe obanga wajja okuzanya ki kyoba tosobola buli kimu kye bakuwa kigeze nze mbalaba nze ntambula mu groups ez'enjawulo sijja kulimba ningenda nga nsomesa nentuula wali wabbali nentunula bwenti nendaba agenda okusobola n'atajja kusobola mwetereeze ate n'abawala balekeraawo bazannyeyo kafirimu kamu n'atandika okweraga bamuyita ku stage olw'okuba oba bamugambako nze bizi ekivaamu nga bakuta abantu bawono bagenda nabigenda era kituufu bagenda nabigenda oli azannyeyo kafirimu kamu n'akusanga n'alyoka yeera gaanoga kati nnolaga ono nze yalabye kaki nyabula mu firimu bugumiikiriza kituufu that's why I love you thank you buli kimu okigumiikiriza bugumiikiriza nagumiikiriza okuva gye twatandikira paka nawa bannange muyiga obugumiikiriza abazanyi ba firimu nawe azeetegekero ziyingira bugumiikiriza nabuteesuulasuulaku basajja be musanze mu movie industry kuba obulwadde bungi mami bungi naye mulimu abatabulaba abamu bagamba mbu simanyi eddagala weeriri simanyi bikoze bitya ate abamu batya nnyo kansa mbu simanyi sirimunyoomera eddagala simanyi bikoze bitya naye nze kyembagamba ekikulu twagala nnyo ebyamangu naddala abawala ebyamangu ebyo nze nina gwe nabadde nayebuuza naga oyo talina musajja omukoye kituufu ng'amwagaza shoomu owokunnumya omutwe mami wali okozeeyo kafirimu olw'embeera gyembadde ndaba industry ng'eyuuga bangi nnyo bembadde nabo bataddemu sente ezifudde ebikoze bitya nange neŋŋamba nteekeyo obwekinaku kansooke ngumiikirize naye okuva lwe nalinnya waggulu eri ku toopu kati nendaba nembeerako mu bino bigundi bye tukola ogenda okukwata okusomesa mbibeeramu nnyo mbalala kasese wa kati ndabye nga waliwo ekijja ekigenda okuleetera sente ngamba omwaka ogujja guno ndi stede bulamu bwokka ngenda kubeera nga nfulumya ate kumukumu katuzanye firimu bajja zitusokoolamu mami katandise ofulumya lwaki kumukumu maleno nkwate eri kuba kitegese era okyetegekedde kijja kubeera masiivu katusabe katonda atuteeremu obwangu buli kimu kitambulire malidadi sana osiibule kuba tulaba mami abatulaba abatuwuliriza gwe banyumiriza ekibaddewo bafaani mwenna nyuka n'ateekako tv naganze njagala kulabako ku Senga Kirungo njagala kulaba ku Nalumansi tubeebaza nnyo omwebale nnyo tufuula kye tuli mwebale kwerekereza budde bwammwe ne mutulaba nakutuwanika kubanga singa simu singa tetukola era singa tewali atumanyi singa mubiraba ne mubizikiza buzikiza mwebale nnyo kwagala kina Uganda mwebale nnyo twakitandika nno na mutima naye tukitwala wabula baba twali bavumu nnyo mulubiryeyo mu nsiko maama kale n'olwekyo mbasiibula nga mbaagaliza olunaku olulungi ne Christmas kubanga naye etuuse nayo ngibaagaliza ate Christmas tuyina ne premier mukono nina shoku muganzirwazza kangirange kati ku Christmas ngiranze kati ayagala gye musange jangu atuulewo osulewo alina shoku muganzirwazza ku lunaku lwa Christmas 25 December waliwo ofiisi ojja sula omuwuwala bwatyo omukyala bw'abadde mami Christine Sendi ndowooza mumutegedde oba olina ky'otanyikidde oli waddembe okomentinga tomanya nyinza omufunira obudde obulala ne muzza kuba si mukyala muzibu mami osiibule ku batulaba abatulaba abatuwuliriza abatwagala abawagizi mikwano gyange abawagizi mikwano gyange abatufuula kyetube mwe mutufudde kye tuli mwe singa temwatulaba singa era tetumanyikiddwa era singa tetwongera kukola bintu bikola ki bitambula
naye tubeebaza nnyo 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 mwongero tuwagira kalina buzibu jangu omuleetere embuzi jangu omuleetere ente abyaniriza byonna byonna osekeera n'emmotoka muleetere TX ne buno obumotoka nayagala okuntwala nsule ennyumba nga nnene nayagala omutwala okusula ewuwe nga ennyumba nnene nga yakalina jangu omutwala afumbe lwaki bambi bwentyo bwe mbadde olunaku olwaleero n'omugenyi waffe mami Christine Sendi Nakibuule gemannya ge nze mweyitira mami lyokka saagala kwongerako birala mami anyirira ogaba wa myaka 11 abuzayo ennaku aweze 19 ayavase owulidde bwentyo bwe mbadde olunaku olwaleero kati tugenda sinkana Saturday eddako ate era nga tulina omugenyi waffe omulala tova ku Wings from CV amaaso gakuumira awo tugenda kubeera tukutuusako programu ezanjawulo amawulire agaffe ne omwami Sesimba Ronnie ne programu yaffe ennungi ennyo okuzaama mugirindirire bagiyita Celebu Yaka ne mwana muwala Mayanja Idaya mwana muwala webale kulumba Wings from CV njagala obatuuseeko kyonna kye wandyetaaze okubatuusaako ate basobole okubeera nga bakinyumirwa. I salute. Bye bye, mubeere bulungi. Ekitangaaza, yeah, yeah.